tukolagana nga mukwano gwange. Enkolagana yammwe yakoma wanga amaze okugenda wa Pastor Bujinga afuuse mukyala we oba? Ndowooza nga tebannayingira Namayumbero nga ensi tennataamuuka kutangula we yatankuukira nti ye mukyala gundi awo. Saddamu nnyo muwuliza, saddamu mukyalira, saddamu genda kusoloti munoonya olw'ensonga ezimu obenda nti omuntu oyinza omunoonya nga tomufuna. Oli gw'obadde okubira n'omusanga awo nga kyangu kubanga bamba baali maliseri baali bakyakola naye. Nga nve eno nzuuno nzindeese ewe baakolera maliseri oyo Giant Zone we baabeererayo. Nzuuno tunyumiza tukoze eki ndowooza era ne bamba baali tebakyalina access. Naye mwana bwe yafumbirwa pasita tebyaddamu kusoboka, access zaakoma. Naye nze sekyakusa bubi access okukoma kubanga nkimanyi bulungi nti namba y'abakazi abasinga bw'ava w'omumanyidde ewaddako bato kyali grade ye. Bw'aba yagobanga abaana pasita yali takakasa kuba yali akakasa togamba kati nti nina bempeerera naye nga temulimu wange gwenkola ki gwempeerera. Kati abasajja abaagala okubeegayirira ennyo taata maama munange nyamba abaana fizi zizino ojja kwasala nti mu Uganda eriyo abakazi abaakulanga Teddy nga nze ndi omu ku bo. Olinga Teddy Bujingo? Nze nakulanga Teddy Bujingo bandaga simbusiru kuntwalako omusajja nga ndaba awe twawukana ne Teddy nze anti Bujingo tebandikututte. Walikoze otya kubanga twali lungi nnyo kubanga omusajja yatuuka n'okubagamba Bujingo okusinza ku muwala we ngaga nti muze yagamba nti wano ngenda kuba ku midiya obulone gye munywa amazzi anti yali abakuba kubanga omukazi yabeezaawo Bujingo emyaka gyonna nga Bujingo ategeera nnyo nga simulogeemu yadde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwatulaba ku emboozi mu yugi wabali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba olunaku olwaleero. Nze Geoffrey Mayanja nzize ne Senga. Senga abadde ambuze kumala kaseera kawanvu nnyo naye ndowooza emirimu agibadde gimukwata naye amazina alabikako tuzze tuwayemuko ku mboozi Senga Sarah Madrin. Senga olu twasemba okulabagana twali ku ddwaliro Nabukera Organic Center. Nsanyuse okulaba nange okusanga muli mutya tetubadde bubi mwe tuli mpolampola tukwasaganya. Nzikiriza mbuuzeeko kuba emboozi mu yuggi bannange mwebale kulaba emboozi mu yuggi kyemukola kyekisinga nze Senga Nabukeera oba nze Nabukeera Sarah Madrin. Gali gatya amannya mu butuufu bwago? Nze Sarah Madrin Nabukeera ku TV kati mu byabasenga ne mbasenga Nabukeera owa Nabukeera Organic Center. Era ono yoli Nabukeera wa Shiro Baby Center. Shiro Baby Center yeeriridda waate? Tawuni awo wansi mu basement ku Nabugabo we tuli awo we wali Shiro Baby Center. Then Nabukeera Organic Center eri Kyengera. Yes, eri Kyengera awo. Era ku Nabukeera Organic Center we wali Njurusa Promotions. Shiro Baby Center mutunda kinaki? Shino ngoye z'abaana bato. Ba newborn. Ba mothers ekyo bakitegeera bulungi ngenda kuleba ngenda maze okuzaala bw'abawala bw'abalenzi Shiro Baby Center awo tuba tubikolako bulungi. Ate bano ba myaka 7 kudda waggulu. Tukoma ku myaka 7 obuteeteeyo obwo bwe tugattamu naye nga engoye tutandikira kuz'abaana bato byonna ne byetaagisa ku mwana omuto mabaafu baketi byakuzanyisa sitting siiters mwabeetaaga zinansingi
pirozi buli kiwetaaga nga kigwa mu kuba mother obulamu bukutambulire tukirina kati omuntu yali agadde okujja okugula ku bintu by'abaana Nabugabo opposite tuli ku Nabugabo street wansi mu basement ya Mid City yes ekizimba kita Mid City ku Nabugabo street wetuli then Nabukere Organic Center eri Kyengera opposite Equity Bank wansi mu basement era ndoza twagala nnyo basement omuntu ayagala okuba akasanga nti nja kuba kasimu mundagirire bulungi ntuuke kati gwagala okukubira akasimu ng'ojja Nabukere Organic Center katusoke naawo bw'oba ojja ku Nabukere Organic Center ojja Kyengera toteesembayo awo okuba akasimu otuuka bulungi kutoteesembayo Ekyengera okuba akasimu otuuka bulungi then ate mu tawuni bw'oba ojja mu tawuni n'ogamba nti ngenda ku Shiro Baby Center Mid Starcade wansi mu basement gwe kasita otuuka ku Nabugabo na ekizimbe Mid City bw'okuba akasimu naawe otuuka bulungi yes kubanga ebintu by'ennaku zino oba ogenda ku Shiro Baby Center oyinza osanga akubuzaabuza n'akukyamya wootalaga oyinza ogangenda ku Nabukere Organic Center n'osanga akubuzaabuza n'otatuuka buki bulungi kyokka ate era nga sikomooko ensonga z'abakyala ez'amaka gwe kuba essimu woolaga waba wakyama omwana ayizaga nti nze njagala bantwalire ddala ne jjajja ntunulemu kuba kasimu ensonga ezizo ziba zisusse ku organic nazo tuzikolako yes sibalekeredde abakyala era ennaku zino mbakubira omulanga nti obukufulu mbulina mujje tuteekeko abasajja ekkufulu omusajja omuteekeko kufulu manje mujje ne mukyala mbati mweteekeko kufulu senga kufulu etya oleke kuwasa mukazi mulala manja nga kivudde mu ne adag musala woko mayanja ogambe nti amugole tugende bateekeko kufulu nkome kuggwa okuwasa nawe okome kunze nsolo kubanga siwasa naye nga ntambula mu kuba n'okutambulira city okulyako ebbali tetunakifunira ddagala naye obutawasa kitonde kikazi kyonna ng'okomye kunze ekyo ekufulu gye tulina era njirina bulungi kotuuka Ekyengera toteesembayo nkubire akasimu ngambe senga ndi wa kufulu njagala nsibe mwami gundi akome kunze okuwasa kyokka awo wennyini osobola n'okuteekeramu akagamba njagala akome kunze okuzaalamu naye mukyala Teddy nga yesubwa nnyo ensonga zino Teddy Bujingo kubayita ne beebuzaabuza mbw ate Katonda ndaba Allah ndaba Yesu andaba nze bukyali taata nga afa yali nnyo yali musajja alina ebirungi byakoleredde ensi eno nera nsuubira nti yagenda mu ggulu naye taddanga kumbulira nti mu ggulu waliyo ki nga bwe bakolerera ani yabagamba nti abakkiriza mu buwangwa n'ennono mbo tebagenda abakkiriza mu buwangwa n'ennono bagenda ddala mu ggulu we bagambira nti ojja kutuuka mu ggulu wa naye bannaffe embeera nemukyala mbagamba nnyo ogenda kuddawo Allah ndaba Yesu andaba mbu Yesu ali awo amulaba sijja kuteeka ku mwami mayanja kufulu ekyo munemba kiba kya sitaani ani akulimba nzogana bba wange okuwasa okunyongerako omukazi otwavuwaza mbala nnyina omusango gwenkozaawo senga mukyala makulu ono nakitegerako yali mukwano gwo yali mukwano gwange makulu oyo mwalinga mukolagana twali tukolagana nga mukwano gwange enkolagana yammwe yakoma wanga amaze okugenda wa Pastor Bujingo afuuse mukyala we oba ndowooza nga tebannayingira Namayumbero nga ensi tennataamuuka kutangula we yatankuukira nti ye mukyala gundi awo saddamu nnyo muwuliza saddamu mukyalira saddamu genda kusolo ti munoonya olw'ensonga ezimu obenda nti omuntu oyinza omunoonya nga tomufuna oli gw'obadde okubira n'omusanga awo nga kyangu kubanga bamba baali maliseri baali bakyakola naye nga nva eno nzuuno nzindeese ewe baakolera maliseri oyo Giant Zonto we baabeererayo nzuuno tunyumiza tukoze eki ndowooza era ne bamba baali tebakyalina akisesi bonna ne ba Julius yoyo kido yeyita oli Giant Zonto ono yeyita Zonto ki Zonto Julius yeyita Zonto ki Julius omumanyi Julius mumanyi akubiriza gundi abera ku omusabi programu yaabwe
aha yo gwe ngamba abo nga bakyali ku Soloti n'Embabali Maliseri Giant Zonto Embabali Maliseri ye Giant Zonto omanyi abakyali ate Saba Zonto yes ye Julius Serwanja kati Julius Serwanja n'Embabali Maliseri nakulanga na mu production ya Simba omyaka je nakolera ku Simba ku Radio Simba kati bwe bavaako bagenda ku Soloti nange ngandi ku Subi FM nange nvudde ku Simba kwa fena twali production nga tukuli ali twali production nga tukola bonna baseke ebiraka bya shows zonna bwe twavaawo ne bagenda ne Misase Nkubuge nga asibudde ku Soloti ne bagenda ku Soloti Mbabali Maliseri ne Julius Serwanja Giant Zonto ne Saba Zonto ne bagenda babantu libamanyi bwe bagenda nze nali mvudde ngenze ku Subi nange mvudde ku Simba nangenze ku Subi FM kati awe nayagalira negatte kuba siniya bange betuvudde twemanyi naye nga kintambulya bulungi bakwano bange ngenda yo bitabula bulungi bisoboka naye mwana bwe yafumbirwa pasita tebyaddamu kusoboka access zakoma naye nze sekyakusa bubi access okoma kubanga nkimanyi bulungi nti namba y'abakazi abasinga bwava w'omumanyidde ewaddako bato kyali grade ye naye ekirungi yali afumbiddwa afunye omwami ate nange emyaka gyonna gye yabeera nange nali mufumbo nze kyewuunyisa nti mu media muno mwonna nkozeemu nga ndi mufumbo obadde mu media ebbanga lyonna ndi mukyala njuba nga ndi mukomusajja oyo emyaka gyonna ndowooza waliyo obufumbo Katonda bwateekako omukisa tugamba obufumbo bwaffe okuva obuto nga tetunnafuna nnyama nga tukyali buli eri nga tuli fembi so kati mu media nabeeramu nga ndi mukyala mufumbo saabeeramu nga siri mufumbo era nayina nnyo essuubi nti abantu bonna ayinza obbagoba nanze tajja kungoba kuba nze olwedde ndi mufumbo omanyi abakazi bafumbirwa batanya abawala basedusinga babba b'abantu nnyo nno ate abawala babbi oli ayinza okuli babbi b'abasajja nnyo ajja n'alaba nga senga mwami Njuba akwagala nnyo nze era sirina mukwano gwa kitonde kikazi kikkirizibwa kukuba simu yange n'agamba munkubye essimu yo Saala nga teriiko nengezesa n'enkuba ya mwami Njuba akumpe okuddiru kingumiikiriza bwe nnakwata nkukwate lwaki okubira mwami Njuba teri mukwano gwo kuba ku simu ya mwami ngamba nti mwami Njuba nsaba kumpako ku simu ya mwami Njuba kubanga promoter ate muyimbi musajja musuubuzi ayinza okuba nga olina bizinesi gyoyagala okukolako naye nze wemmanya nti oli mukwano gwange totuwa bizinesi gireke kubira nze nja kuwa bizinesi tolina kyoŋŋamba mayanja senga ebbuba ng'olina pitirivu nze nagamba nebbuba erimala Uganda nga bonna bateekako waya bwe bati ne bafunako mwonna ne mufunako nze kuli ennina omanyi lwaki mayanja nti nze kyekyo kyegambe nti nze nakirowooza anti munnange newe kati afumbiddwa stop era ye yali enkomekkerero eno nze sifaanaganako nga bakazi balala bagamba bwe twaleba omukwano byali bebebebebe ebyo nagamba nti nze oyo si ye nze Saala era nze nvumira nnyo abantu ababa ab'omukwano najja mawulire n'agamba nze bwe nabeera mukwano gwa gundi kino sitera nnyo byagala mayanja simanyi ndowooza Mukama akimpeeremu obulungi kubanga nze saagala nnyo okukuba bantu kati naye waliwo ekijja ng'ogamba nti nja kukyogerako obuzibu obwajjira kubanga obuzibu bwonna wadde tugenda kutunuulira ensonga eya mwami Bujingo okusaba abaana ogamba nti abaana baludde nga takyabalabako kuva lwe bayawukana n'omukyala kati kikumpi kigenda kumpi kati mu myaka 10 naye yagamba nti yakoma okulaba omwana omuto ng'alina emyaka 3 kitegeeza nti mu biseera bye bayawukanira kwawukana biki kati omwana alina emyaka 10 kitegeeza gye emyaka 7 ng'ayawukanye ne famire ye nga tabalabako fe okubimanya officially kubanga bagamba nti ne bwe baali nga bakyali bonna era bali bayawukana dda naye gamba nti okwawukana okwajja mu mawulire officially y'emyaka ginga kati 7 ng'abaana tabalabako tugenda kutunuulira waawo naye waliwo n'ebiri ebyagambibwa nti n'abaana bennyini jo kati nga bw'ogambye nti otuka ekiseera omuntu naaba nga
kati nga bwe yafuna pastor Bujingo nga goina mwe mwina we mukoma okunayiza mukyala w'omukulu nga goina weina okumukoma ne bino byambadde mukubirako alo Susan kitya nga tusobola kubanga oba okitegedde nti oli mukaaki okujjako ye nga yagambye nti kankunoonye gundi omanyi waliwo obulamu obwe butuuka tukkiriza abantu bangi babulimu eyo olina mukwano gwo yafuuka MP nga naye mwali bakyali naye nga kati olina w'omukoma okumugamba nti halo oli otya halo ogamba ki naye ng'ogamba banno nti oyo nze nali mumanyi nga mukwano gwange twogera okitegedde nga kisoboka naye kati obuzibu bw'ennyongera okubulaba kale ku mikono kyalibadde bwe kiti naye n'abaana b'omusajja b'omusanze nabo ne baba nga mutuka kubassaako ekkomo obutaddamu kujja because abaana baagubwa ku social media nga temuddamu okujja wano naye ng'ensonga yali eva ku mukyala imbu olw'okuba nti nno omwami yali amaze okukuwa mukwano n'omukyala kati abaana ne babateekako ekkomo obutaddamu kusala kujja kuwa era mulwo ne bonna school fees ne babatwala emisinde miyitirivu kakati mu Uganda eriyo abasajja abali short tempered nga ayina engeri gy'akolamu ebintu bye ng'akaseera ako byakola tabikakasa kuba nja kugamba nti bw'aba yagobanga abaana pasita yali takakasa kuba yali akakasa togamba kati nti nina bempeerera naye nga temulimu wange gwenkola ki gwempeerera kati abasajja abaagala okubeegayirira ennyo taata maama munange nyamba abaana fizi ziziro ojja kwasala nti mu Uganda eriyo abakazi abaakulanga Teddy nga nze ndi omu ku bo olinga Teddy nze nakulanga Teddy Bujingo bandaga simbusiru kuntwalako omusajja nga ndaba nakulanga Teddy mu bitali byakwegayirira musajja nti taata yamba tunaalya tetunywe evivi kandikuute nze Saala sikisobola emyaka gye nfumbiddewo omwami wange nze sisobola keera ku makya nga ali mu mbeera ezo ez'okwefuula omulalu kuba kutya toguze waka mmere toweredde baana nti nze nzije gambe taata sijja kukisobola sikisobolera ddala nze kati awo Teddy ako ketufaanaganya naye ate kali ako okulemerwa omusajja bamutwale nga ndaba ate awo Teddy tetufaanagana ako temukafaanaganya tosobola kumutwala nga ndaba era oba olina mutwala nga nze mufu yeye mufu oba gwe mufu yes awo wendi tosobola muntwalako bw'otyo emyaka mingi munakumuddemu abaana 4 5 oyulise eyali kutunza amanyi obukadde bwo akulesewo ogenda otandike n'anakubuuza naye maama gundi famire y'omusajja ndiko ga wawasa mukadde gundi oyo mukadde naye nga eyakukaddiya gwe amanyidde obukadde bwo yakusuddewo obulwakutungatunga wabula buli gy'ogenda bakutunge omanyi waliwo wootuuka ekisenga bakwagala lwana kanjagale gundi omwafa abakazi nga oyagala omusajja ngo ganaakola kiyaliwo kubanga obudde bukoze eki buweddeyo lwaki ondeetera obudde bumale okumpitako ng'ommalira ebiseera nkuzaalira nfuba nfaayo ate onsuula awo awe twawukana ne Teddy nze anti Bujingo tebandikututte walikoze otya kubanga otwali wali lungi nnyo kubanga omusajja yatuuka n'okubagamba Bujingo okusinza ku muwala we ngaga nti muze yagamba nti wano ŋŋenda kubakuba ku midiya obulone gye munywa amazzi anti yali abakuba kubanga omukazi yabeezaawo Bujingo emyaka gyonna nga Bujingo ategeera nnyo nga simulogeemu yadde nze nagambye abasajja bonna mwetaaga gwe weekwate ne mukazi wo nga mukyali mulaavu bakusibe obutawasa oyenda oliire muloogi obasuula eyo naye nga gwe ekigambo ky'omukama mulimu kimu kya mukyalawo okitegeera naye mmwe babaleka ne mutaayuuka nga mutegeera kubanga ekitalya mmere kikyusakyusa kubanga bola bwogamba kandye kawunga enkyandye ku ttooka ayinza okujja n'akawunga ettooke lyaka buli naku aliridde aliko inayo yokulya kawunga naye nga kawunga si emmere eriika buli lunaku nga wakugirira muloogi asuule eyo akomewo ewaka nze abasajja nabagamba nti funa n'enju nga mugipangisanga bana ng'osobola okuba nga wootwalawo enkya nadda n'abuuza nti bane Jime yandeese wano nga bamubuuza Jime yaani ng'olina amannya nga 8 mw'oliira mu koodi naye ng'oli mufumbo olina omukazi omu kuba tunayo tugenda bakola abasajja obwense bubavaako
naye omusajja ono w'okumala galeka agenda atyo mbu namuleka n'agenda mu linnya erya Yesu. Mukama Katonda mu linnya erya Yesu Katonda akwedde omusajja omulagajjalidde ensi emutwala olaba. Kati bwe baamala omutwala n'agenda embeera zaabo omusajja bw'alemwanga omukazi asooka n'amwogerako biyitirivu nnyo naddala abasajja abageya abakazi. Gwe bw'ojjanga mu nnamba 2 tekikulowoozesa nti gwe gy'otuuse biwedde. Ebyamakula tebinnaggwa. Tebinnaba. Tebisobola kuggwa. Tebinnaggwa bitya. Ku musajja yalekawo munne gwe baabeera naye emyaka lukunkumuli. Ne muzaala n'abaana. Kakati okyajja ku kituuti n'ogamba nti bane munyambe omukyala munyambe nfa omwoyo gw'abaana. Ate nnamba 2 ono gwe waleeta abaana mu Uganda ffenna tubazaala tubeetika myezi 9 bayita mu kintu kimu. Atayise waayise basiza. Okitegeera kati ate gwe bwe wasa omukazi omulala ki ekimugaana ozaala balaba onoolabako. Tuli ku nnamba 2 bagaanye tebalabise. Tibalabise mu butalabika ku nnamba 2 ono oyaayanyoddeyo ewoona azaala. Nibyo wamwogerako biyitirivu nnyo. Yes. Wamutwalanga ekitagasa wamufuula musiru. Naye nga naye yeereetera okumufuula omusiru omusajja mu bannanga abakazi mukwatemu mbasajja. Zenkubuulira. Abakazi obawagira okutukwatamu. Mukwatibwemu mayanja. Kati ezo ssente omanyi ssente zoonoonesa osinga omanyi obugagga bwe baliko singa babiliyoni singa babiliyoni abetwogerako mu Uganda. Okitegeera kubanga ojja kwesanga nti obugagga bwe buyingira mu nnamba 2 naye alina okugabanako percentage. Nezakozeseza zokka zokka okufuuka owakabi. Yes. Nazo zibasenawulyako ng'agamba tiyambala miliyoni 2 ezaki? Ezakaleega. Naye ono omukyala yaguma n'afumba ebijanja nawulyako ku sitole ng'aga bijanja byali byokedde omwana omukulu mu nnyumba nga babifumba mu luumu emu baasulanga. Okitegeera? Kati that story ono bw'ajja n'atandikira mu kufuna. Okitegeera? Ono bagamba mbu amaziga abakazi ge tukaaba singa amaziga kamunye enkaaba enkoko gyekaaba singa ebikolimo by'enkoko byali bittaka mu singa kamunye ndowooza ebikolimo ky'enkoko tekitta kamunye naye we nazubya nti kitta kamunye zisinga enkoko obungi. Ekitegeeza ebikolimo by'enkoko bitta kamunye. Amaziga omukazi gakaabye n'abaana. Okitegeera ayinza okuba tiyagenda kukwatamu naye nga amaziga gakaabye gayinza okulemesa gwe nnamba 2 okufuna ki omwana n'emirembe. So singa nze jjo nawadde ne story gye njogerako ku TikTok nti nnamba 2 gwe w'oli mulungi nnyo toyina musango manyi okulabirira oyina empisa oli buli kimu owooma naye ekiwuleetedde byonna okuba nga gw'obirina kiri nti nnamba 1 eno akyagyali. Bw'olwana nnamba 1 ne bamugoba nga Teddy bw'atakyaliwo n'abaana be ne babamujja ne bagenda nnamba 2 obubi bwe bugenda kulabika. Ne mujjawo bw'omulekawo n'otamufunza atamuyinza sinamujja wange nze sisobole wange saagala na kininaane bwe kati afunye mujjawo oba gwe nnamba 2 gwe bagasse ku munno oze mu nnamba 2 nga Suzi bwe yajja mu nnamba 2. Ky'oba olina okukola kwe kuleka omwami ono omube bubi nnyo. Abo abasajja bakyuka lw'abakyala ba nnamba 2 abo. Abakyala ba nnamba 2 basinga okutukyusa. Okukyusa mwami ne yeerabira nnamba 1. Muwoba omuwadde biwooma nnyo oba ofumbye biwooma nnyo oba okoze bitya mujjukize nti sweet ddayo ewaababa. Yes, muleke kujja nga mwagala abakazi abo bagende. Jatizo kyegamba banakikola ekigenda kubeera n'emirembe. Senga abakazi nga mweyagaliza nnyo kubanga bano abakazi obalaba nzija n'enkwano omuwala ne mugamba nkukwanye naye nina omukazi ewaka eyo naye amateeka ge gano tonkubira simu nga ntuse waka tukayo ssaawa 3 za kiro babudde bwe buti tugeze n'okuba ku simu yange. Omuwala n'alaga ati Jofu nkitegedde na mukyala we randa yidde sakubira simu kiro. Nongaidde okuweereza message togiweereza nga ndyoka kubanga essimu yo mukazi amanyi oje kale ne watagikwata ko tunzo beera awo notification ebujja nalabaka message toweereza message okujjako nga nze nkuweereza nti ye naye muno mutubeerera nti oluusi mutambudde atandise okutegeera akumanyidde
kyenkugambe kati bw'oyagala kuwasa kiri kye nagambe kyobuukako kati oyo abaawo akumanyidde aludde lwaki omulwisa mula pakiti ya kondo mugise mu mmotoka oyo yazze okulya akawunga katwale mu loogi okalye webiba bikoma ne busimu mu bulooki abakazi bajja kufumbirwa okitegeera abasajja bajja tererako mu malyaga bajja kubulwa ababawaako batandike nga kugula buguzi kati awo mwava ave ne kugula asigalirewo ng'abeera na mukyala we yekka ye sisimu gyenja abasajja bakozese kubanga eri ebola baganya okufumbirwa nga bateega basajja b'abandi bagagga wadde bafunyemu naye twagala abasajja babakola ekintu ekyo babaliire mu loogi babasuule mu loogi basobole bibatame bafumbirwe nabo bawulire namba emu bwezitowa bw'ogiwulira ng'ogwe namba emu ng'oli mu bufumbo obulumi obwo bw'oba owulira ng'ozimba omusajja wo mujja ku ziro kwegamba mission eriwo y'abasajja kwetamisa bakyala bano abawala abaganya okufumbirwa n'afuna omuzigo gwe n'apangisa apatimenti n'ateega basajja bagagga akaleega ayambala ka milioni 2 okitegeera omukyala wawaka ayambala ka mutwalo okitegeera kakati gwe bagenda kugamba nti baani abagamba okwambala ak'omutwalo omukazi oyo yeerekereza azimba omusajja oyo gwobbye ng'amaze okukutuka mukazi wattu azadde abaana bana embeera yeeyo mukitwale nti omusajja ono azze gy'oli naye mukyala we oli gwawangadde naye emyaka ne bazaala n'abaana bayina ebijjukizo byabwe muleke kubaloga kubawunza ono namba emu bw'aba obusiru bwamugira n'abulwa bwaloga omusajja we nga buli ssaawa mbagamba muno n'obukufulu musibe ku basajja gwe namba 2 bw'ojja n'ogeziwala ate omusajja ono bw'omuloga mulekeemu agatwalira namba emu emmere mulekeemu agatwalira namba emu fiizi w'abaana muleke kuleka basajja abo nga tebaweeredde musaayi gwabwe kiri kubalako ne bw'oliva mu bulamu bw'ensi eno abaana balisiriikirira tebagenda ga ntaata teyatuweerera abaana bagenda gamba muka kitaffe yatulemesa okusoma ndayira nnyabo okwagala kwe kubanga ne bano abaana ba Musumba Bugingo era bw'olaba nti baba baboogera balaga nti okukyuka kwonna n'ebye bakola byonna ne mwami Bugingo byakola pasita Bugingo byakola ne byakola biraga nti omukyalo ono yaleetawo embeera yo n'omusajja ono okukyuka okitegeera kakati kyekyo kubanga yali agenda kuwasa kubanga yafuna kubanga yali agenda kuwasa mama afa amulaba akaddiye fa tulabanga ebitagasa kati bw'okimanya nti gwe gwe bagenda okukomerera yogera n'omusajja wo mugambe switi obulamu bwendimu mbwagala era nkwagala naye switi weerera abaana switi ddayo olaba omukyala toyina kyovaako emumbwa eyo gy'oyagala ennyo gwe namba 2 kuddayo kusirako mu mumbwa mu kibya kiri kubanga mwesize emyaka gyonna wojjidde kati ennabusungu obujjawa nga bazzeeyo wa namba emu ne bamulabako ne beegatta ne balaba abaana baabwe ne basanyuka anti senga mulimu n'abasajja kubanga tibw'osinzira ku sitoli ya pasita Bugingo byeyayogeranga nti omukazi ng'antulugunya teri mu katonnamala nayo teri musajja ayenda n'awasa namba 2 gy'avudde nga tebamutulugunya ne bwe baba badde tebamutulugunya mayanja okimanyi nti percentage y'ekikumi abasajja mulimba 80 abakazi balimba 20 abasajja mu Uganda wano n'ensi yonna balimba omusajja agamba yali asulana mu mmotoka anti ekimusuza mu mmotoka atandise kwegatta bweru atasula mu mmotoka nze kino nkikubuulira omusajja bw'atandika okwegatta ebweru n'ensonyi zibasuza mu mmotoka okitegeera omusajja asobola okwetabula ewaka nga teri kimutabula naye gy'avudde okwenda ng'awulira ayagala atabuka amaleka ennaku nnya ng'asula mu loogi n'omuwala oyo eno muveewo ng'akoze olusirika agende yeegatta ennaku nnya kati mukudda gwoba omwaniriza ng'ogamba bebi wange yadde musirika kati akomyewo ekyo kyekitonde ekisajja bambi ne weetonda nsanywa mukwano era bw'omwana asuubira okufumbirwa abasajja ezo teeki zaabwe nze kyeva gamba tokola lusirika lwa nnaku 2 omuyaaye muleke nti mulabe nga yeenyizizza ekiro mugyeemu engoye omukwate tokkirizawo lusirika teri lusirika kubanga musirika
nga munoonya we muddukira kalangala na bamalaya ate nakubira nti essimu nga tuli mu lusirika ewaka wataddewo olusirika naye gy'oli oli mu kunyumirwa bambi otojikubako gamba bona nagikuba oba nagamba atya nziwuyo yandese anyize uyandese tetukwatagana omwami wange mebebe bannange enfudde woowe tokkiriza musajja kwenyiiza nga byenyiiza tobitegeera ebintu bino wamanga tobikoze omukazi tebakwatidde mu bwenzi omukazi tebakwatidde mu bwenzi nze omusango gwe ŋŋamba omukazi nti omusajja asirike tomunyega tokola ki musajja akwatidde mu bwenzi naye obikudde simu ya musajja omusajja akomawo akuyombesa obikula otya simu nze wantama onfuukidde kizibu ogwo si musango gubikkeko ekiro mwegatteko oyo gwalabye mu simu ayagala kukubbira musajja naye bw'onyiiga n'otuluba omutwe oba onyiize wali ng'akola bw'ati kiri nno wano mu ntebe kibuutikizza agatama ogamba kinyega sorry dad sorry dear kyokka mbadde ogenda ne gamba baby togenda gunyiize sibampadde emmere tebakoze eki n'okunkulisayo gubadde mukisa baby come back omulaba afuluma nabisumuluzo mbu munyiizizza nnyo kumbe ku simu alina gw'ajalopye bamuyise baby agenze abasajja nabagamba baana bato tekuli akula wabula gwe nnyini musajja gwolina oteekayo nnyo ebirowoozo owangaaze omusajja ono naye ekitali ekyo omusajja ajja kukulema binamukutte na mesagi kamumeka ewiiki kati ate wemukutte bamuwa ate nomala ewiiki nga tomuwa ate ng'okyamwagala togenda nze nagamba nze lwendikeera nkyanga ngenda kunoba siriimu byagamba mbu kangumiikirize ogenderawo nze sijja nze ate ng'ensonga yange erinobye musajja kuwasa mukazi wakubiri kubanga obwo bulamu sibusobola wagamba tewali nsonga ndala yoneso tewali ne bwe musanga ne message 10 mu simu nga zaabawala siyinza kunoba anti bano abawala aba yabalidde n'abasuula nkugambe ne bwe ndizisanga kubanze mmanyi talina jjajja bawasiza mpozi lwe ndisangamu ng'agenda kuwasa nja kugenda naye nasigama muno tayenda kubanga si malayika si malayika naye musajja ng'abaki ng'abalala niye sirabangako ankumye okubanga siraba baki bayendako ekirala tuli ku namba 2 ono saagala nnyo tumubuukeko nti buli kimu kijja muvunaanibwa kigenda muvunaanibwa lwaki omusajja bw'avaayo mu buliri omanye abasajja ayinza okera ku makya nagamba switi naye omanyi nina ekizibu omwana wange oli gwe nazaala e Masaka njagala muleeta abeere wano mama we tanzikiriza mulaba emboozi ezo asooka zinyumiza gwe gwasula naye era kyemmanyi obulungi nti noono gwe twogerako misita pasita emboozi asooka zinyumiza ani mukyala we omulenzi mugambe nti tojja mawulire tojja katuuti muyina embeera yonna gye musobola oteekawo ne mulaba abaana kyemmanyi nti nno amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde pasita bugingo vuga emmotoka genda ewa Teddy teri musajja yali afukamidde wansi ne bamukuba tteke ebyo ebitiibwa bye mwegulumizamu bataata omusajja asobya wano we twalaga omusajja osobeza ddala nga we nabagamba nti n'omuzadde asobya ku bigambo pasita bye yayogera byonna ku mukyala we omuli ebyekikulukuto omuli ebyaki baabo bagenze mu makooti yamusaba divorce omuntu gwe wasaba divorce n'agigaanira anti yagigaanira kubanga akulinze ali kati ayinza okuba takyayagala omusumba anti teri musajja anoba teri musajja anoba nadde wakanga agamba njagala kulaba ggwe omusajja bw'anoba ngadde agamba njagala kulaba ku baana bange abaana abalabira mu ddiiro n'agenda mu kisenge n'anaaba era n'atuula mu buliri eyazze olaba abaana be okitegedde abasajja balina ensonyi nnyingi abasajja batya nnyo tulanga akazi tutya naye kitonde ekisajja ekyola akitiitiizi abasajja batiitiizi nga bw'okiwulira mu maanyi ge balina amaanyi n'okubanga ffe abakazi obbangazo enabbeera wansi wa bigere ebyo wangaza omusajja ate omusajja mutiitiizi ate omusajja omukwatira mu bwenzi muloogi n'amala ewiiki nga taddaka
ne lwaze naati okulya emmere nti nyinza oliyo obutwa nga gyakomyewo teri agenda muwa butwa bamwagala okitegedde abasajja batya nnyo kaakati pasita anoonya musajja mukulu ayinza okwevaamu amugambe kankuwerekere tugende wa maama Teddy twetonde anti ajja kwetonda biggwewo fe abakazi emitima gyaffe migonvu wojja noŋŋamba maama nkugambye 80% ku basajja ku 100 8 kyonna kirimba era obwo obulimba bwe bwennyini bw'asobola okukozesa naddayo n'amugamba oba kyekyandiko oba nali mbadde ki anti nina kyambaako maze wiiki namba serious sinywa ng'ebirowoozo biri eno omukyala agenda kumwaniriza olwo ono mukyala muto gye yalayira n'agamba oli sirimuddira akatugwe wange anti mukyala muto n'abantu abawulidde ebigambo byazayogera bulijjo mukyala muto ky'oba okoze bino ebitu byakweddira abantu beddiranga kubanga n'ekirala ne wataba kibaawo ku babiri alina okusigazaako omu ate musajja wa Katonda alina kuba na mukyala omu leka nywa amazzi nakuba na bino ebintu by'amadiini olaba nze bwe mbanje basiteesa ku madiini ndabye abakatuliki ng'alina abakazi 3 ndabye abasiraamu ng'alina omu ndabye pasita ng'alina 2 ndabye gundi ng'alina omu okitegeera ng'oli agamba nti nze ndi musajja mulokole nnyo nnyo naye ng'alina abakazi abalala ngalekawo ne mukyalo we n'agenda ewalala so bino ebintu ate pasita kyangu nze mpulya nga nensinga anonyaze lemugambe ebigambo nti pasita waddembe okuddayo ewa Teddy nga teri amanyi ate lwaki ayagala bamanyi ddeyo gali makaago fe twatumanyi gye musula bwe wate wajja naweyeyogerera abakyala mwagala okukakasa omukyala wawaka ayinza okwagala okukakasa omwami akomyewo omukyala olinga bwe mulaba siwakakasa siwakakasa ekirala bannange bw'obanga okyawa ogoba musajja munno oleka mwezi kuzza muleke kwawukana n'abantu tembogerako ebigambo bingi nze bukyambawo sina ekisi wange gwe nali ngeyezza obalakuba sina ekisi kibi nnyo okwawukana n'omuntu n'omugeya ye kibi kibi nnyo okwawukana n'omuntu n'omwogerako ebigambo ebingi nti teri kibi nga kugeya muntu gweyawukanye naye kuba akadde konna oyinza omwetaaga onoomutunako otya abaana balina okufumbirwa abo taata onootuna otya ku baana nga nnyabwe omwogerako ebingi bityo era nalabyeko awo ekiwandiiko wano ku mukutu ne simanyi oba kituufu naye nakirabyeko awo ngaaga nti omuwala omukulu owa Bugingo Pastor Bugingo mbali mukuteekateeka kufumbirwa mu maaso awo naye mbu tetwekanga nga tulabye mbu omusumba Kayanja nga yamugabyeyo kale ndowooza lwakuba baalokoka bwe kiba bwe kityo naye ffe ne waffe mu buwangwa fe abatali balokole nti mu buwangwa taata asigala taata kubanga omwana tabukutira munda 2 omwana asigala yeetaaga taata we ne maama we kaakati omuntu ne bw'ojja noyagala nnyo omwana otya era osigala sigwe taata we taata we aba ye taata we okitegeera kati kyembadde nsaba Pastor Bugingo weyoole weekuŋŋaanye va mu kubuulira akatuuti gende wa maama w'abaana b'omanyiyo n'ennyumba go wagizimba omanyiyo bulungi totawaanya ndiga zibuulire bye zaagala owulira gwe kwata kkubo genda wa maama w'abaana bo weetonde teeka mukazi wo mu kifuba ekirungi omukazi bamuwasanga naye nno wali abamu ogenda okujjukira emyaka 7 nga bamutwala dda nga bamukutwalako dda weetonde mu kyama tokutamugamba bantu bino na bino genda nga gwe omusajja otya kulaba abaana bo nze simanyi the old pastor w'amaanyi bw'ati nti
kati asobola ovaayo n'akaaba nti nyalala abaana bange sibalaba hawu nga n'omukimi w'amazzi ku kyalo bwe bukya ng'agamba ngenda mbaale kulaba ku baana bange baba mulaga kuba gwe taata tenajja kukumma baana baabo tulayinga ogenda okwatagane na mukazi wo gwazaalamu baana zino endiga ezibiwuliriza tezina kyakukola kati kibe kyakuyiga eri ekitonde ekisajja kyonna nti maama w'abaana bo mutwale ng'ekikulu okuggyako nga togenda kuyaayaana nti njagala baana kubanga abakazi abasinga olumu aba yasobya omusajja n'adduka n'abaana be okitegeera oyo omusajja alina ekyenjawulo ekyomusaasira naye eriyo omusajja nga guwagoba omukazi oyo n'abaana be genda weetonde bakulaga abaana ate tokyeyagaliramu nti emyaka gitambula totodde ssente z'abaana bo kulya ku ssente zo abaana beetaaga okulya ku ssente z'abakitaabwe okuggyako oyo taata eyafa naye nga taata akyali mulamu abaana beetaaga okulya ku ssente z'abataata baabwe ekirala gwe omwana omuwala taata ye taata ensonga za maama ne taata toziyingiramu omwana tateekeddwa kuyingira mu nsonga za maama ne taata no bwe baali beefuna beegatta okuzaala tewabiriimu weerabira ku nsi kuno tomanyi bwe wajja tomanyi oba bwava muleeba maama nga talina maanyi gafumba taata teyafumba tomanyi oba taata yoza ku bugoye tomanyi oba taata nga tanaba mweyo embeera yakola ki kati gwe omwana omuwala taata asigale nga taata oba muwala oba mulenzi ali eyandaba wadi sorry etwaliramu n'abasajja abalala n'abakazi abaki abalala fe abaana muve mu ntalo za maama ne taata muleke taata abeere naki n'entalo ze ne maama wammwe mwe taata bw'aba ayagala obbalaba mukkirize taata abalabe naye baga nti yabagoba ku solti anti taata ali wiringa okwetonda bo benyini be baga nti ebyo ebigambo byokka bye yayogera taata ali wiringa okwetonda ebyo byokka bye yayogera nga n'amaziga gaagala omuyitamu sinakindi ayinza okweyakaabira yali yakaabidde ew'amakulu ekiro kiramba yes abantu bakaabira mu bisenge ng'enkeera bwe yajja n'ayogera yali yasuze bubi taata ekyo kimala taata okuba nga yeetonda ekyokuzaala okuteeka ku nsi kuno kuba bagenza okukyankalana ne maama wammwe nga mukuze akaseera ke mwamala ne taata mumusonyiwe byonna ebyabaawo abasajja babaloga abasajja bawunga abasigambye nti Makula yaloga bujingo naye nkugambye nti ekintu tuba tukyogera eri abasajja ab'enjawulo eyo out there nti abasajja asobola okukyuka nga tamanyi kimukyusizza kaakati gwe omwana omuwala n'ow'obulenzi nga maama ntaata bali mu mbeera eyo gwe genda olabe taatawo bw'aba ayogedde ebigambo ebifaanagana ng'ebya pasita ekiraga nti akkiriza ate gwe omusekazi namba 2 bw'oba gw'obadde n'omusajja oyo kanya kugamba musajja oyo nti daddy sweet baby bubu wetaaga olaba abaana kimusuzeemu kimukakeemu w'abasajja baana batajja kikwata ajja nnoonya abaana be bakazi banakuzi n'abaagala okwefunza buli kimu kugambye buli mukazi ayagala okwefunza ojja kukiwulira nti omusajja oyo genda musiba obwongo wano ng'okyamulina emyaka 2 3 4 5 6 7 ogw'ekumi ajja kujjukira gye yafubuttuka anti obufumbo bulala abantu abalaba out there abafumbo mulowooza byangu bya ku soosi laavu gy'olina myaka 2 si gy'olinamu 3 si gy'olinamu 4 si gy'olinamu 5 si gy'eri mu 10 bigenda bikyukamu kati demmo gye bigenda nga bikyuka omusajja ono ajja kujjukira engeri gye wamufuna ne bye wamulesa kati awe weefuulira omulungi n'otegeeza omwami ono nti weetaaga olaba ezzadde lyo omusajja omugamba olaba ezzadde oba tomugamba nti genda olabe mujja wange onakyo wayogedde kiri nti abasajja abamu agenda ng'agenza okulaba abaana n'abasajja abamu mulimu abasajja abamu n'omusaba school fees z'abaana n'akugamba jangu zino n'eno
bw'ogyokuzino nati nakugambamu ebirala anti era kati n'omukyalo ono katugeze makula asobola okweraliikirira nti ogenda okulaba abaana wali banasobola okuzzawo enkolagana ate yejatayagala kiri tekikyasoboka kubanga kiyinza obutasoboka kupasa bugingo ne Teddy kijja kusoboka basa ayagala Teddy singa twawuka anti gwe tomanyi fe abasoma ennyo ebintu by'obufumbo tubimanyi nnyo omusajja kasatandika okwogera abaana bange nembulwa ne gwempeera yadde ekikumi abaana bange ani yabazaala omusajja bw'olabanga ayagala nnyo omwana manya akwagala gwe tokimanyiko nti abasajja bakyawa omukazi nakyayirako abaana omusajja ayagala omwana olwaggwe yamusindika era abakazi bangi abanona fiizi w'abasajja baabwe nga abasajja abo babeegattako naye tebabawasa kuba baawasa abakyala zijala ebintu bino mubitegeere bulungi birekanga nabbalumya mitima nti mwami wange namusanga n'abaana 6 bw'oba tosobola kubalera wabaleka babeere ebweru gobeere maka go bekatwala kulera abaana babajja obewasangawo kati omuzeko omusajja baba agenda otwalayo fiizi yegatte ne mujjawo naye nze Saara kyensobola ngo babufumbo buno mutegeera ntya inza abaana b'omusajja bwe nkufumbirwa nga nabasangawo baba baana bange era omukazi bw'agamba ssebo nja kuwa omwana nga mugamba taata leeta omwana waffe ate mulera bulungi nnyo nfuba okumulera n'atajjukira yamuzaala ate bazadde ng'oludde mu bufumbo mwoli ate nze kati akakamanyiro kabaweekalirawo ate nzize wange tekijja kusoboka kuba njaba nagenze oba wagenze dda kasa gamba mukwano twasaddeyo akaana mba nagenze dda era talina gwajja kugamba nze sisobola kubeera muddya n'owasa mukazi wakumulala n'omunazaala n'abaana simanyi olwabe mwazaala abaana bammwe nalyaki si kyakimanyizo oba nalya mukene nyinza okuba nasula seebase nga nkulinda okomewo kumba ogenze kuzaala nze sirera mwana gwe bazadde nga bwemba nakamala mufumba emyaka 15 omwana najja nga alina emyaka 13 tasobola kubeerawo asobola mulera naye emyaka gye nakamala mu bufumbo kasoleta omwana nga mukulu ku jjo nyaniriza bwaniriza mbitiibwa nze era abaana mbaagala nnyo sibalinako mutawaana mbanja kubalera nabasangawo nze nayiikiriza newe mba saayiikiriza gaaya azadde bino bye bazaalazaala nga bato omufunye alina abaana be wakisirera abaana abo mufo kyokumuleka ng'ogenda okutwala fiizi ate ne beegatta ne muka omusajja w'omukazi oyo aba yafumbirwa naye aba yeegatta bwegasi nabbaawo talina gy'amutwala ffe bye bitulumya emitwe eby'obwereere nze siinaawe oguyinza kunnumira mbu bba wange yagenze singa nnali ti bba wange yagenze okulaba omukazi maama w'abaana be bajja kwegatta ate beetwalewa nze ze nnyini maka gano oli yafumbirwa eri newaba tiyafumbirwa nze ze nnyini maka gano nze tebagenda kunzizaako mukazi mulala nze nnyinimu kakati goba bakuliriddeko mu loogi ate omanyi nti nno akadda nnyuma kassa ne bakaba tekassizza omanyi nti oyinza okuba nga wayagala ku muwala nga byali bikuumuufu noddala nosanga tebitegerekka munange nga wali musiru busiru kati temutyanga n'abasajja bwe batyo oyinza okuddayo akadda nnyuma ng'ogamba tubali byeyakola nga byalaga wanga kataala tolina nakyagamba kuba laavu omutima baagutwala dde eno gy'oli ate ekyo makulu atakyeraliikirira nti oba pasita anaakola biki ate mumanyi tajja kyeraliikirira kubanga ali okke ali bulungi kati onookuddayo olaba abaana b'ekigambo abaana obutamuzimbira maama taata yafuna gundi ne tuyisibwa bubi n'akola atya okujjawo eyo embeera agenda alaba abaana ate bw'ataba pasita nti gwe twogerako bw'aba musajja nga sooyo mu kiko ky'omusajja omulala kale mayanja abasajja tugambe tugeze ku musajja atali pasita atali ani tuve ku that story tuddeke emabbali waayo tukolere omulabi wa Yugi nti omusajja ayinza okuwasa namba 2 ng'alina ne namba 1 namba 2
na beera naye nga bali mu mirembe bali bulungi neyerabira mukyala we nnamba emu naye gwe n'omala emyaka nga tozaala nati nga yalekayo abaana be nga 10 omanyi nti no bw'aba tazzeeno yaleka abaana be awasa nnamba 3 kubanga yeetaaga okubuusa ku baana kubanga omwefunzizza tomuganya kugenda kulaba baali beyazaala ate nawe tozaala namba 3 kalibu teri musajja ajja kuguma nga talina kyabuusabuusa teri amukulisaayo teri amubuuzaako ate nga akeera okukola naye esente ze teryaziryako tetalina mwana waziryako byebyabujingo kati It's the same story. Bw'ataba pastor aba agenze kuwakusatu. Yes. N'owokusatu bwe bigaana nga naye tamuzaalidde namba 4 Kalibu. Be basajja ba Uganda. Kati namba 2 omulimu oyina mungi nnyo ogw'okukola. Oyina okulwana ennyo. Taata agira alaba abaana bano. Nga Mukama bw'akuwezzadde. Pressure ekendeere wano. Oba tojja kufuna nnyo pressure nzaala ddi. Yes. Nga omuntu ono agenze n'alaba ku baana beeki akakka n'omutima naawe ne kikuwa tayimu eyesetinga okuzaala naye nze mbuuza abakazi abazaddeko lwaki abaana batera obbabula kyokka nze mbakoowa bajje tumbawe mzijjewo ago amagye agatazaala mbawe amagye gawa obulamu amagye gawa obulamu tuoze n'enseke kube wange kikoze nnyo eyo system ekoze nnyo muhabo ni makula tumufunye bazaale makula enamba gy'oli olina gyakyalina lwaki tomukubirako ajje amajibu mugazi okuse ayinza okuba bo tebannayagala bwagazi naye nsobola oyaŋŋamba nti naku zinage gyeyambala ebigoye ebinenene bwalabika alinamu akantu omwo kyana kyambala bwambazi bulungi bambi ku okwambala yayambadde bulungi yayambala bulungi enaku zino yatuula mu kifo ky'omuka pasita yatuuliramu ddala n'atereramu ntende naye lwakuba ate kakati n'amagundi n'amagandula wadde figa si eryawo ennyo naye ndaba gagibikka nnyo anti bw'obeeranga naye muwala akyeyankulira obulungi bw'obeeranga nga tewakulanga kinnabatanzi nza nti njala nnyo figa ezinfaanana ku Engereza agenda kuŋŋamba nti mumpi oba tewakuliranga nga kasitesha kange njagala sitesha oba naye gyali akimanyi mu nsi bw'oba tewakuliranga sitesha mubina gukulya eri kale ndowooza tugendezako figa ya Nabatanzi eri bagenda kutulangira agenda kutuvumamu nti tuli bampi tukireke eyo naye bw'obeera tewakulanga Nabatanzi ezo engoye ennungi ku mubiri gwo nungi omukazi yenna anyuma nnyo yes nga omanyi nti omwana oyo bonna n'abali mu kyaki teri alabe shepu y'akabina ke ninga yeeyambaliranga obugoye bwe ng'omukyala ne kati mukyala pasita ayambala bulungi very smart biri nnungi mekapu mulungi buli kimu kirungi obumutawaanya butono nnyo bw'aba akyeseetinga okuzaala mwami ddayo gira olaba ku baana bali omutima gugume wano nga bwazaala piriyo tweyanzizza nnyo tweyanzeeke senga bye byasobodde okwogera olunaku olwaleero kakasa nti olina ky'oggyemu mu nsonga zonna zaayogedde gwe omwami n'omukyala kkiriza tukulekerere wano tukwagalize akaseera akalungi senga tukwebaza lwakadde kutufisirizaayo olwaleero tukwagaliza emirimu emirungi enamba yange ojja giteekako awo enamba y'essimu nsonga z'amaka obukufu mbuyina tusibe ku basajja nate n'ekisenge kitereere saagala nnyo omukyala agamba nti tusibe omusajja nga gwewuwa ekisenge kifu nnyo oli mugazi nnyo toyina mazzi towooma byonna tubikole nga n'ekisenge kirowoozaako tereeza yes n'empisa n'okuwenya abaami baffe ekitiibwa n'okubaagala ennyo basajja beetaaga nnyo okwagalibwa ekyo kibayambeko obulamu bukole ki butambule naye nga mujje gye ndi ekyengera nabagambe nnyina eddagala eriwa amagye obulamu n'erigasembeza ate n'eryoza enseke muzaalire abasajja
Yes. Muve mukaaba abasajja mubazaalire. Ate mu abasajja nabafunira akazigo kammwe gye kali ndudde nga nkalanga muje mwongere ku musekuzo bambi. Mwabalina bufuutimi obwo bufuuti bbiri obwo bambi muje bwongereko buwanvuwemu n'amaanyi g'ekisajja muje tuwoze omusuwa ogwo abamu gizibikidde lwakozesa busabbuuni abamu muteekako katika oyiro n'otandika omulimu mujje tuwoze omusuwa ogwo muddemu mwake manyi bw'otandika okufumba owasa ate oba oyina engeri gy'olina okwakamu okusinziira bw'obadde obwomu. Ekirala ebyogo by'emikisa mbirina bisiraani siwe basiganja sifumbirwa nabo mbonyeebonyeza akwanako yagenda ng'era oyina ekisiraani n'omusajja bw'omufumbirwa emyaka etano ayina kyalaba. Nalaba ku mutimbagano nti yo omusajja amwagalako yafa. Ajje muyambe mwambululeko ekyo ekizimu ekitta abasajja kiba kyoyo nga kituddemu ggwe jangu ewange ekyengera nja kukikuggyako kansembeyo okubeebaza emboozi muyuggi badde mbabuzeeko naye muli bantu bange nabukeera nabukeera organic center balinze ate nesenga nabukeera ng'omuntu manyi bikyukamu ayagala okukwata mu musajja ate tugenda mu habo center bulimu byeno yenze waliwo ampereza akameseji awo nagamba nebalize omwami akuuma bambi sweetheart okuumye bulungi mwami njuba kubanga abakyala bw'obawa akazaalo olina engeri gy'okutukamu awo naye akikoze akuumiddeyo nga sikutuse kale mukama amumpeera omukisa sweetheart wange. Amiina. Kale tweyanze nnyo tweyanzeege tetuyinza kusukkawo wano agangenze Geoffrey Mayanja tukwagaliza akaseera akalungi weeraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa pijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.